buli lwoliremu okuwuliriza abakusingako ofundikira otomedde buli lwolirema okumanya nti waggulu w'omumanyi wabeerayo ate omumanyi era ofundikira osembye kakati eno ensi yatondebwa nga yeetooloola bwe buli lwogirabirawo woolina olowooza nti ensi ogikutte mu ngalo gimazeeyo ofundikira oli ku ttaka kakati ebigambo bino byali bikulu nnyo nkwegayiridde vidiyo sooka ogimpeera ekigalo ate osooka owulira ebigambo bino tusimbule omulundi gumu. Gravity omuteeka mu nnamba ki mbayimbi wano? Gravity abayimbi b'amaanyi nnyo bangi akyali wala omuteeka mu nnamba wadde ayimba ye namba ziri wale naye mu 10 anti tesisukka 10 best of 10 taliimu ate ngayita nnamba emu wa Uganda okweyita ddembe tulina freedom of speech n'okwaseesinga kye weeyise weekiri Kamiliyoni yamuwadde nnamba 38 anti kyenkugambye nti apuleyinga kino kyetukola ki anyumira leero n'enkya n'olweggulo nenindo olulala anyumira musiki wa Gravity leero n'enkya n'olweggulo olunaku lweggulo lwamaze dde okubeera nga lusalawo biki ebigambo ebyo omusajja byeyogera ku Gravity omutujju n'agamba nti ne mu 10 abasooka mu Uganda ono taliimu kaakati lwabadde lwaggulo lwe lwamaze eggobe mu kibya era ebyagenze mu maaso ensi yeeroledde byonna n'ebitegeera kaakati ebyo ng'obitadde ku mabbali ampuliriza abantu abazze berijja ku Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nkuleetedde lisiti y'abantu 12 abazze nga beewanika ku Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ne bafundikira nga bano ate be bagudde era nga basaba buyambi okubeera nga munnanga ensi ebadduukirira naye nga kaakati bano beeyaguza lujjo era nga bano tewali amanyi oba bakyali balamu oba n'okufa baafa nga n'abamu abaafa babasingira ddala okubeera ng'abalamu ng'abantu bano baabulira ddala. Ampuliza oli ku AKTV Media Uganda mukutu gwa muntu wa wansi omukutu ogw'enkyukakyuka ogukuwa amawulire g'otagenda kubeera nga olaba ku TV yo oba okuwulira ku reediyo yo. Kakati nkusaba vidiyo sooka ogimpere ekigalo owulire ekigambo ebigudde ewa Ssemujju Nganda ampuliriza ono naye gaakaaba gaakomba kaakati buli mbuzi ku nkondo yaayo tuzze twogera ebigambo bino enkya n'eggulo nga mulowooza nti byakusaaga kakati bitandise okutuukirira ne ku babaka abo bennyininyini abali mu paaliyamenti nga tebali ku ludda lwa mwami Museveni nga si ba NRM era nga bakugamba nti bali ku ludda luvuganya naye nga bw'obeetegereza ennyo ebikolwa byabwe enjogera yaabwe emikwano gyabwe entambula yaabwe eragira ddala nti abantu bano bakolera mwami Museveni. Kakati nno ngenda kusooka n'obwombeefu nkubuulire nti tutambula n'omusajja amanyiddwa nga Muzeeyi Waswa omuluuta nsozi. Kakati Muzeeyi Waswa ono alina amaanyi ag'enjawulo agakuyambako ng'olina obulwadde obwa buli kkala okujjanjaba agakuyambako ng'olina ebizibu eby'enjawulo okubeera nga babitereeza ne bw'oba oli Uganda ne bw'oba oli Bulaaya. Muzeeyi Waswa ono omuluuta nsozi ampuliriza ennamba nga bw'ogirabaawo tolonzalonza gwe tandika naye ebigambo olimbuulira kebere bizinensi nga yeesibye mulongo Waswa yekka bino yabimala. Kakati nno sigenda kubeera nga ndwawo kankutwale butereevu mu bantu 12 benkugambye bano nga mukwano gwange balinga abaafedda naye nga ku nsi kwe bali. Kakati nno ngenda kusooka nkuteremu akatambi wabula abantu abamu nze ngenda okubeera nga mbakumenyera era ngenda kubeera nga mbakubuulira biki ebyabatuusa okubeera nga mukwano gwange basiraana n'okubeera nga balinga abaava edda ku nsi kuno n'okufa naye nga balamu era nga nabo bakyawulirwa ensi tebatwala nga bantu ebatwala nga byawongo ebatwala nga abaayononeka ebatwala nga kisekererwa. Tutandise bwetti bantu 10 abalemereddwa mission kusuula Kyagulanyi ate bo nga be bagudde mu mbi z'Abannayuganda bakutte mu 3 phase abantu 10 n'ebizibu by'ensi ebibabuntikidde ssaawa zino lwakwagala kulinnya mu 3 phase Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kifo kya 10 ye Butcherman nakati talina wadde kuba ennyonyi era yagamba banupu amwenga ssente omwezi omusaala batandika atenga presidential advisor bababu mujjako dda bagobembwa bamugie oyo baba era mirimu kwa WhatsApp Butcherman kakati onega akaba gakomba mu kifo ky'omwenda Kasalina kusaasira agala kwesimbawo yaluzinga ekifo kye amasavu ne gamujjula ne bagasalako kale saawa zina balira musajja na muwala wonna kitto lwakukwata mu 3 phase byebyo ebizibu byokulumba Kyagulanyi mu kifo ky'omunaana Dr. T Amale obucupa mwabula bekyengera amala akola bulungi yo no bayita mutukuvu avuga benzi kale okuvuga benzi kyeki aina sente bambi ki amaita libuvi towulye towawulira audio giyawandi kanaga ne musajja gwenzi jaka engalo banzita tati amala ali bulungi mu kifo ky'omusanvu
Jini Lubowa Sava si dini ejini Lubowa Sava ono yanupu weeks ntono nyonga ajukubye ku ttaka ati yeri wa jini Lubowa Sava yabeerawo ejini jeri jeri naye naalabye mfukide ebisirani mufecho omukaga muzukulu Ashibaga Kato okyamuuliza ali mantula okyamuuliza nakulunda mbo kukwata mu 3 phase yakwata mu 3 phase mufecho okutaddo basajja mirawo kati basajja mirawo yalina amanyi oyo mukulu munno omwalundanga obumyu ate twalunda bumyu oyo naye njibwa nemubulire kasiru wadde nze kati nze nanga atembeere omusiru ate okubulirira abasiru nvaako naawe mu kifo ekyokuna Gerson Wabuyu ono nga ye latest victim concert mye mu kifo ekyokusatu Anko Geisha ono sijja kogera linnya leddala oyo muveeko nawe kati njagala bagamba mu kino bw'osanga ng'omulambo omulambo ate Anko Geisha gwega mu iso omulambo nze nkugamba ndi bw'osanga omulambo ku kkubo abanya ekitongole ekiramba ekiriwa ekyasimulani asimulani omulambo guzisimuka office ziririddawa goyinza okumaliriza obudde ku mufu namba 2 wamma muzeyi nga tuwunzika ne bano bona bali myaka jjo Abedi Bwanika mbadde nga bamulina gwe mugenda okuŋŋamba oyo simanyi teyali pasita oyo yaliko pasita ata pasinga pasita asobola okwogera ebyo byayogera n'avaayo mu bantu n'alumiriza mukama we nti muli wa bisiyaga ate nga kibiina kyalimu ng'ate ekibiina kyalimu mwanoonya akalimu kati kifaanana nga gwe kuvaayo n'ovuma kitaawe eka gy'osula nga n'enju yiye n'emmotoka mwogenda okutambulira ye n'omala n'omugamba daddi tetulina kyakulya misana namba emu Masaya Simpuga Nsamba ono I reserve my comment kwoyo kakati owe-11 oba oliawo mukwano gwaffe ono komuledi waffe bwe yerabidde yamanyiddwa nga Ronald Mayinja era ng'ono musajja yali muyimbi nnyo yali w'amaanyi nnyo ng'ensi emutya era nga buli waakuba omutwe abantu basigala batenda kakati ono naye yalinnya gye gava era bw'atyo n'afuluma obukyafu mu luzzi nga tannasena kakati Ronald Mayinja era naye ne bwa stage nga concert oba oliawo mu bifo bino ebya wansi tafuna yadde omulema omusajja yali w'amaanyi nnyo mwenna mujjukira yagendako ku nuupu n'avaayo n'agenda mu NRM n'avaayo n'adda mu nuupu n'avaayo n'akola ekibiina ekikye ekyali kimanyiddwa nga nkyerabidde naye bayambalanga bya white mu komenti awo munnange ojja kunzijukiza ekisinde ekyo ekya Ronald Mayinja kyakola ng'atagala butagaze simanyi peace for all for peace kakati kino abantu bwe bakigwamu nti azze kulemesa Mwami Kyagulanyi ne bakikuba n'adda ku ttaka yafundikira ali mu NRM kakati ng'ono naye y'omu ku baafuuka munnange ekyenyinyalwa waliyo omusajja omulala naye muyimbi yali amanyiddwa nga King Michael ono naye y'omu ku beegatta ku kibinja kiri ekyokubeera nga mission kusuula President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo wabula ng'ono naye yafundikira alemereddwa era ne mu NRM n'alayira nti yavaayo era ng'ono agamba yasalawo kudda ku ludda lw'abantu wabula ng'ebiseera ebyo byambi kyannaku nnyo yafiira mutabani we omukulu bambi accident omusajja ono yamutomera emmoroka n'afa accident mutabani we omukulu naye ng'ono naye ampuliriza y'omu ku bayimbi abaabula edda ne baggwawo nga balinga batakyalina ku nsi era nga bano okubalabako weekanga ne King Michael gyali kaakati ebyo ng'obitadde ku mabbali waliwo ne fulufiga ono ye yafuuka kisekererwa era abantu bamulaba bamutwalanga kyakuzannyisa ng'omuntu atalina magezi ali awo mukwano gwange akozesebwa obukozesebwa kakati n'abalala bangi be bantu 13 kossa naawe beomanyi nga ggwe oba oliawo abakyayibwa abantu nga beewalampa ku mission ey'okusuula Mwami Kyagulanyi ne bafundikira ng'ate balinnya gigava ng'ensi ebakyaye kakati mu mbeera ye mukwano gwange atambula ne AKTV n'agambye dda vidiyo eno sooka ogimpera ekigalo kubanga byogenda okubeera nga omanya byanjawulo nnyo era saagala obeere nga mukwano gwange obisigaza bulwogiwa ekigalo etambula n'ebuna amawanga buli muntu n'agirolerako kakati no Ssaabakabona ono Ssaabakabona ye Ssaabakabona yekka oba omukulembeze w'eddiini ey'ennono mu Uganda eyavaayo n'amanya nti President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kosi gy'aliko yakununula nsi Uganda yakuyamba munnayuganda yakuzza nsi yaffe waggulu kaakati ono yavuddeyo n'agaa nti asabira President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo essaala ey'amaanyi ennyo asobole okubeera nga awona mangu oba oliawo addemu emirimu emitongole asobole okubeera nga anunula ensi yaffe aleme kubeera nga atuula wansi ng'abantu bano kyabadde bamwagaliza obutaddamu kubeera nga ayimirira obutaddamu kubeera nga anunula ensi yaffe obutaddamu kubeera nga atambuza enjiri
ey'enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Kati kansoke nkutereko mukwano gwange essaala n'ebigambo by'omusajja ono. Omanyi omusajja ono buli lwajja n'ayogera ebigambo bye biba byanjawulo nnyo era ebigambo bye biba by'amakulu nnyo. Njagala okusaasirako omukwano gw'abangi Principal Bob Wine n'okugamba abakuumaddembe banyaba abakuumaddembe maama Mwamula oli mukazi wa poliisi ate oli wa city naye munira okumanya ba public figure abantu bajja kujja wano nga bampalana bagaye nti Jumba alina omutwe gw'omuntu kakati bwe bamala okugamba olina kutegeera nti Jumba public figure Ssaabakabona w'enzikiza y'obwama naki mpandiikira ompite nja kujja wajja ogenda okumpita ngana okujja bw'osanga abantu bakoze ejjaamu mu kkubo bamperekera sala amagezi kubanga kuwatendekebwa ate olina profesono yo wadde oli wa poliisi naye ne pulezidenti Museveni pulezidenti w'eggwanga aliidinga kikye naawe gwe wa poliisi oliidinga kikyo era mulabye abapoliisi bangi nga bali makomera si bwe kiri mulabye abapoliisi oli bangi nga bali makomera olw'ensonga profesono yammwe mwagenda ekabalya ne babatendeka ne musoma lifresa kosi buli kiseera babeera babatendeka omuntu we batuuka ku eddaala erya DPC oli DPC oli dinga district number oba station number oba OC naye n'otuuka n'okujja ku siini nga ne uniform togirina nze netuuka okujja wano okuyigiriza nga siri mu kyambalo tugaa ti jjajja yagudde eddalo mbeegayiridde abakuumaddembe mukozese professional zammwe sema ow'ekitiibwa pulezidenti gamba ku bantu bo ow'ekitiibwa IGP gamba ku bantu bo y'ensonga nti buli sekita erina omukulu agikola ki agitwala gamba ku bantu bo abantu bwe batyo abajjayo essasi n'agamba nti sut kuba kolamu oti abantu bwe batyo mubawummuze bagende batuule waabwe balunde ku nte tibasaana kukola mu bantu mwemulowooza kasasiro we yaziika abantu tiyaziikiramu babuwangwa nannono tiyaziikiramu baganda baffe kakati singa abakola mu kasasiro basobola okuteekateeka ekifo ekyo ne bateekateeka ekifo ekirala ekyoga abaganda baffe baalifudde kitegeeza abatesitesi bateekateeka bubi waliwo akisidenti ejja naye nga gwo giyise motoka ya sipidi 108 givugako 106 140 kyekiddako oba ogenda kufuna akisidenti si bwe kiri ekkubo kwe baakolera egundi eyo kwe bakolera emmotoka kweddukira 140 gali Bulaaya naliko mu Amerika enguudo 8 zezitwala emmotoka ezidde Kampala 8 zezireeta ezidde Jinja kitegeeza oluguudo olumu lwa sipidi 5 olulala lwa 6 olulala lwa 10 olulala lwa 12 olulala lwa 14. Kakati omusajja ono y'omu ku bakulembeze ab'amadiini abaavaayo ne balaba ensobi ne bazoogerako era y'omu ku bakulembeze ab'ennono abaavaayo ne basala eddiiro ne bagamba nti ekimala kimala ensobi ebansobi n'ekituufu kiba kituufu. Kakati abasajja bano oba omusajja ono ye yavaayo n'agamba nti sijja kubeera nga mpuddiisibwa era bangi tubalabye bannaddiini abazze nga bawuddiisibwa oba oli awo ne baweebwa ne ssente ne babeera nga bakompromizingibwa bye bandiyogedde ne basigala okubeera nga tebabyogedde bye bandibuulidde ensi ne basigala nga babituulidde ebikyamu bye balaba ne bagaana okubyogerako era ebituufu ne bagaana okubyogerako ne basigala nga bali mu kintu kimu kya palapase propaganda na kubeera nga oba oli awo baasirika ng'ebyandiyambye omuntu w'ensi tebasobola kubeera nga babimugamba beesiba ku kintu kimu Bayibuli beesiba ku kintu kimu Kulaane ne babeera mu byawandiikibwa naye ng'abantu bangi bafa abantu enjala ebatta abantu obwavu bungi abantu bangi basenguddwa ku bibanja byabwe abantu bangi ampuliriza abakaaba nga ge bakaaba ge bakomba nga tebalina kyakulya kyakuza eri mumwa naye ng'abantu bano bannaddiini tebasobola kuvaayo oba oli awo kubaako bye boogera ebinunula abantu baabwe oba okuyamba abantu baabwe so nga ate bano bakulembeze ndabirwamu eri society abantu bano bannansi babakkiririzaamu kyokka nga bino byonna bitadde ku mabbali pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yagenda mu bitundu by'ekira
Bulindo abasajja gye bamuteegera abatamanya ngamba ne babakubamu amasasi ne babakubamu tiyagasi omukka ogubalagala era ogenda okakananga president waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo afunye obuvune obwali obw'amaanyi ennyo obw'okkugulu oluvannyuma lwa kkanisa ya tiyagasi okumukuba bwetyo ne mubwatukirako kaakati nno bwina amaze okubeera nga alaga ekyali kimututte eyo omusajja ono Ssemujju Nganda mwenna mumulabye azze ayogera ebigambo eby'enjawulo ebigambo ebirungi ennyo ebinyuma okuwulira wabula okumukuba mu ttooki okumwetooloola ennyo okumwetegereza ng'omusajja ono yandibanga y'omu kuba alina akajoozi munda aka NRM mwenna mujjukira Mpuuga de Mapuuga lwe yabba ssente ez'omuwa omusolo obukadde 5 birambirira omusajja ono y'omu kuba asimba ekkuuli ku kiteeso omubaka Theodore Ssekikubo owa NRM kye yaleeta omuntu abantu bano bagibwemu obwesige era nga kwali kuteeka mikono ku lupapula emikono egyali gyetagibwa gyali emikono 177 wabula Ssemujju Nganda y'omu ku bantu abatono ennyo abaavaayo ne baluma ejjiiko ne bongerezaako n'ebigambo nti ze sobola kusayininga kipapula kujjamu omusajja Mathias Mpuuga obwesige kubanga Mpuuga tuludde naye kubanga Mpuuga tukola naye kubanga Mpuuga muganda munnaffe kino nga kiraga nti ono y'omu kubawagira ebikolwa ebikyamu mu parliament ebyokubba ssente y'omuwa omusolo ebyobutafaayo eri bannansi kakati president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yamaze dda okubeera nga atongoza kanso waffe ampuliriza amanyiddwa nga George Musisi okubeera nga yesimba ku musajja ono era 2026 kanso Musisi mumulabiranga ddala kubanga kimaze okweyoleka nti ono ayeewo nnyo omubiri ku lwa bannayuganda wabula tusabe nnyo ne kanso Musisi bw'anaaba ayiseemu aleme kwefuula kulya mu lulime ne mu luzise n'okubeera ng'agenda ddala ng'abamu betwala babaali ba kanso Asumani basalirwa era ng'olwo y'omu ku basongeddwa mu olunwe okubeera nga bakolera mu Museveni so ng'ate wano mu ntandikwa bwe yali ajja yali president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ye yamuyambako okubeera ng'ayitamu ate era ng'ono yajjira ku kadi eyajjema bigambo bibino ebyatusa president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okubeera nga musajja wattu akyali ku ndiri okumukuba omukka ogubalagala ng'abasajja bano baawulidde ekinugunugu ekya Ssemujju Nganda okubeera nga bamutaddeko omuntu omulala omutuufu yennyini anaakiikirira bannansi n'okubeera ng'akiikirira endowooza zaffe mu parliament. Mawulire gaagano galaga nga ekibiina kya National Unity Platform nswera ye gatuleetedde n'etubuulira negamba nti nemwe mwagenze kulaba ng'afunirwa obuzibu ekira Kyagulanyi Robert Ssentamu principal n'ekibiina kye tebatudde baagala constituency eyo baagala constituency eyo era nti munnamateeka omukukutivu mu kibiina ekya NUP gwe bayita George Musisi NUP egamba nti George Musisi gwe twagala kira municipality kamu 2026 George Musisi era nti ennaku zino ka pressure ebeddala keyongedde eri omubaka Ibrahim Ssemujju Nganda nopo egamba nti it is Musisi now. Ensonde zesigika okuva mu kibiina munda ziraga nti inasaako abakulu mu kibiina basazeewo dda. They have already taken a decision to front lawyer Musisi to contest on their card against Ibrahim Ssemujju Nganda kamu 2026 basazeewo dda abakulu ne bagamba kazabika emipiira. Kakati kinajjukira nti omubaka Ibrahim Ssemujju Nganda muna FDC Katonga yavaayo n'ategeeza bwe baamubuuza baamawulire nti owaayo ogenda kuwumuladde ebyobufuzi yagamba nti ajja kulitayalinga ebyobufuzi okuva mu palamenti once President Museveni is defeated. Mwami Museveni bw'anaaba akyaliwo naye ajja kusigalawo, bw'anaaba avuddewo nga naye annyuka. Akakitegeeza nti Mwami Museveni bw'aba akyaliwo ekibiina kya NRM olunaku olwajjo baavuddeyo ne bategeeza nti kandidate waabwe omu bw'ati as usual agenda kubeera General Yoweri Kaguta Museveni ye mwenda gwe balina tebalina mulala yenna. Ekyo bakikakasizza olunaku olwajjo. Yeno Museveni NRM yakonyeemu dda stamp egamba nti
nga bulijjo ng'edde ennyo nga luli yooyo. Kale ate Ssemujju yagamba nti bw'aba akyaliwo nange nkyaliwo. Kakati amawulire gategeezezza nti Nuupu okusinziira ku nswera, Nuupu yamalirizza dda n'egamba nti egenda kubeera vaawo mpitewo naye bakkiriza nti bajja kigendamu beetegefu okulaba nti ekifo ekyo Lawyer Musisi George yakikwata yakitwala. Kakati emabega eri Musisi ono yavaayo n'ategeeza nga bwe yali omwetefuteefu okuvuganya omubaka Betty Nambooze Bakireke municipality y'e Mukono, era nti n'abakulu mu kibiina kya NUP baali bakirowoozaako bafrontinga George Musisi against Betty Nambooze Bakireke Mukono municipality. Kati ensula neetugamba bwetu ku bya Nambooze tukyalikira, naye ensula naye tukujjukiza ebya Nambooze oba neetugamba bwetu ku bya Nambooze. Enswera y'okukisenge nti newankubadde nga okusuuka ekibiina kya NUP kyali kirowooza okukwata munnamateeka George Musisi bamufrontinge Mukono municipality, bagenze okulaba nga tekijja kukola. Ebyaddala nga basigadde beetaaga omukyala gwe bayita Betty Nambooze Bakireke, nti ekibiina kya NUP kyasinzidde nnyo ku sitandi y'omubaka Betty Nambooze Bakireke eyavuddeyo ne yeewuunyisa buli muntu n'ava mu bakyaliibe bwe baava mu kibiina ekya DP ne beesogga NUP. Ye mubaka yekka eyava mu kibiina kya DP eyavuddeyo mu lwatu n'ayatula n'agamba nti Mpuuga yakola ensobi, n'ayimirira ku sayidi ya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Nuupu. Ne bagamba nti abasigadde nga baagaana okukkiriza nti omukulu ensimbi azitwala mu bukyamu, abo abaali mu kibiina kya DP ne bajja mu kibiina kya NUP abasinga baagaana, era ne bateekawo ko defense ey'amaanyi okudifendinga munnaabwe Honorable Mathias Mpuuga Nsamba. Abataavaayo kumudifendinga mu lwatu waakiri baasirika nga teboogera nti yalya ate era nga tebavumirira nti yalya. Kakati yali mubaka Nambooze Bakireke yekka ye yavaayo n'avumirira ekyampuuga era n'alaga nti ali ku ttiimu eya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nuupu n'ekyusa mu ndowooza okusinziira ku nswera, bagenda okulaba nga bagenda okufiirwa omuntu abayiridde w'omubiri mu kaseera akabaddako okuteekinga sides. Abakulembeze mu kibiina ekya Nuupu ne bagamba nti yadde nga aluddewo y'omu ku bakaawo kadda mu Parliament Honorable Betty Nambooze Bakireke bakyamwetaaga. Gye buvuddeko Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali agenda mu bitundu eby'emukono erinnya Nambooze lyali nnyo ku mwanjo, ne batuuka n'okumuyiyamu akayimba Nambooze we, oba tuwakawulira kanoonyeeko Nambooze we. Kakati Nuupu bagenda okwetegereza nga George Musisi gwe baali baagala okutwala mu bitundu eby'emukono ate ayina akalandira mu bitundu ebyekira. Ayina akalandira mu bitundu ebyekira. Kakati ate nga bagamba nti yadde nga akola bulungi mu Palamenti y'eggwanga Honorable Ssemujju Ibrahim Nganda, naye nti y'omu ku bannabyabufuzi abatalabawo nnyo Kyagulanyi. Era gye bavuddeko nti yavuddeyo n'ategeeza nga oluusi obukulembeze bwa NUP bwe butawabula bulungi akulira oluvuganya gavumenti mu Palamenti Yoweri Ssennyonyi. Era omubaka Ssemujju y'omu ku baavaayo ne badifendinga Honorable Mathias Mpuuga Nsamba gwe yategeeza nti oyo mukwano gwe. Nuupu n'egamba kale kakati bagamba Musisi ajja kukola, Musisi ajja kukola. Kyagulanyi Robert Ssentamu nti olede bamubriefinga dda ku Musisi ono ng'oggyeko kuba looya we n'okuba nti amanyiddwa mu by'amateeka, baatunuulira ground y'ekira municipality, bagenda okwetegereza nga ali very strong naddala mu Church of Uganda, kubanga nti atula kakiiko ak'ettaka akakira Church of Uganda. Era nti wano wabadde asinzira okwongera okutaasa, wabadde asinzira
okuimprovinga obulamu bw'abavubuka n'abakyala mu kitundu ekyekira. Kyagulanyi agenze okwetegereza ne banne nga balaba nga George Musisi ajja kola. Bagamba kale bajja kola era kitegeeza tugende naye. Nti ne Kyagulanyi ogenda ku mukolo ogwo Thanksgiving yabaddeyo. Abikola mu kaseera nga bakimanyi bulungi nti 2026 yajja Kira municipality okwenganga Ssemujju Ibrahim Nganda. Kati oyinza okumbuuza nti yabadde agenze kukola kinti kale yabadde Thanksgiving ceremony naye amawulire galaga nti mu byonna NUPA ebala come 2026 it is George Musisi against Ssemujju Ibrahim Nganda. Kakati nno kimaze okubeera nga kikakasibwa Council George Musisi wali Ekira municipality ampuliriza 2026 ogenda kuwulira ng'abalenzi ku baana oba abalenzi ku basajja mukwano gwange enkalu nga zinuna obukongovule kubanga tumaze okubeera nga kulunu tukuba tooki n'okwetegereza abantu abo bennyini abanakikirya endowooza z'Abannayuganda. Ebya Gravity mpuliriza nga bikyagendera ddala mu maaso. Kaakati ono amawulire gamaze okubeera nga gazuuka nti ono yaweebwa ssente empitirivu nnyo okubeera nga alinnyirira n'okusaanyaawo erinnya erya President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kyova olaba twamulabanga ebusaabala bw'atwala omusenyu bw'atwala obusawo bwa seminti bwe yeekalakaasa ngenda kuzimba ddwaliro Bobi Wine lyamulema. Kaakati nno omusajja ono bwina amaze okubeera nga avaayo era nga akakasizza era nga azuuse ono kola bino byonna n'okubeera nga ayogeza maanyi yaweebwa ssente asobole okubeera nga munnange attattana erinnya ery'enkyukakyuka. Kigambibwa nti omusajja ono Gravity yaweebwa obukadde 7 bulambirira asobole okubeera nga mukwano gwange ayonoona buli kimu kyolaba nga bw'ayogera ebigambo bye. Kakati mwenna mujjukira nti federation eno bano be bayimbi abalimu abagabana bilioni 5 kakati ku lw'Abannayuganda essente zandizimbye eddwaliro essente zandituyambye okubeera nga zigula eddagala tulisange mu malwaliro naddala ffe abantu ba wansi abawejere abasajja bano bazigabana wabula ng'omusajja ono nkugambye Gravity ye yaweebwa obukadde 7 bulambirira cash ye nga ye nga sizivudde ate mu federation wabula nga ssente endala. Kati olunaku lw'eggulo bwe yategese ekivulu Bannayuganda bamulaze nti tebajja kugendayo abyeyimbire nga bwe yeezinira era nga bwe yeeraba anti buli kimu abeere ng'akyekolera ngaggalo sajja. Kakati bwino wuuno njagala omuwulire omusajja ono teyamanya nti emmoroka gy'awalampye yali y'amagye era ono jjukira gye buvuddeko azayogera ebigambo bingi nnyo eby'obusagwa eby'obwogi ebiringa ebyambe by'abaziba ng'abyolekeza Nuupu enkyukakyuka n'abawagizi ffenna abamwami Kyagulanyi kussa abantu bonna abali mu nkyukakyuka. Era ono yatuuka n'okulumba Mickey Wine n'aga nti talina byayimba talina hiti yadde n'emu teri muntu n'omu agenda kumulaba yadde omulema kati byafundikidde ye nnyininyini gaakaba gaakomba. Kati wulira bwino ono omusajja ono engeri gye yalyamu ssente ey'omuwa omusolo amala okulya ssente alwanyisa mwami Kyagulanyi Bannayuganda bakigwamu kyekigo kye yagudde fulaati n'enkona n'enywa. Mbukyali siyimirirawo ombulire lwaki onnumya otyo wabuyu. David Lutalo teyakubuulira nti womala okuwalampa Kyagulanyi ebivulu by'omu kibuga byesonyiwe gende eyo ate eranga nga tebategedde tebamanya nti bwalanze. Eyo gye basobola okukusombera ku baki ku bantu ne bakujjuliza ku bantu naye wano tomanyira Kyagulanyi no succeedinga kwegenda obuuze babebe kuulu obukode bwe bakola nabo bayita babaleetera buleetezi basi zireeta naye ekivulugo akyetegekedde bakuwa miliyoni 7 omanyire Kyagulanyi wafiiriddwa miliyoni ebyo kati ate ng'olese okufiirwa miliyoni 2 buli mwaka obadde ng'okola ebivulu byonna wabiyiwa kumanyiira musajja kumanyiira Bannayuganda ogenda kukiwulira gwe mugende mutegeke eyo gye tutategedde ensi gyetannamanya naye azilonga aziwamanyidde Kyagulanyi okutegeka awo muyina leeta baasi kusomba bantu abasasudde babadde 7 wagabye tiketi 10,000 ezo naye ku 2,000 ze wagabye abantu bazze 400 ku tiketi ze wagabye ez'obwereere. Kasuku yabalangidde n'obalangira n'abagamba mwe mukube enduulu tiketi bakuwadde ya bwereere ate tokuba nduulu musembere wano.
Basose kunoonya ng'oganye n'olinnya ku stage. Naye mwe mugenda tuwoomera. Omanyire Kyagulanyi. Banno tebakubuulira bukodyo. Bebekulu genda okube ku bebekulu akamu mubuulire gwe okikola otya. Ajja kubuulira nti balamufe yabatusombera. Nkubuulira. Bakuwa miliyoni 7 n'omanyiira omusajja nga takuliiko mazima. Nga takuliiko wadde n'omumanyiira n'omuprovokinga n'omanyiira omusajja nga wallahi takuliiko takunyega. Nga n'ekibivulu byo bye walinga okola yakuhypingangako. N'ebivulu bye walinga okola yavangayo n'akukolera ziki n'akulangira nako. Abantu ne bajja. Era wali ofuna wali toli mwavu wabuyu buvubuka butategeera. Nekunuulira kalingako n'enkima. N'okatunuulira n'ogakano nkima ye yakazaala kiki. Ofaanana enkima n'obwongo nabwo bufaanane obw'enkima. Temutuli presentinze bulungi babwabuyu. Bakutwale mu zoo abalambuzi batandike kulambulako. Bagambe waliyo ku mazika agafaanana abantu. Jojo funira kasende naye omuziki gwesonyiwe. Omuziki guleke. Watema muti kwotudde. Ekyo kyoba otegeera. Ogenda. Nagenza okukulaba. Ate otwalaganya Balamu. Bagamba. A bad worker blames his tools. Ako kazungu katuufu. Omukozi omubi anenya biki byakozesa kati gwe wekwasizza byuma temulinya kyokka ebyuma bye byabaganya okujja abasoose okujja bakubya amasimu ne bagamba n'obuuma bufute mujja abantu tebazze ebyuma niwe byali baddewo niwe walirese kawuufa ababaddewo kabadde kamala obbasaanikira nkubuli niwe walikozesezza kawuufa kati ebyuma bya Balamu onenya byaki sound ezimu babadde speaker ezimu babadde balino zijjako ng'abantu bali awo ba ne baga kati speaker zaaki kati wabadde oyagala biragewa sound eko eyimbire baani temumanyiira kumanyiizi nammwe baani wabuyu oba kafaanana maama waako oba taata waako nze simanyira kumanya. Kakati nno bino byonna okubeera nga bigenda maaso ebyabayimbi nga bwe mwabalaba ne mu State House Entebbe ampuliriza nga bali ne General Museveni bino byonna olukwe lwavira ddala mabega wabula mwe mbalaba na General Museveni ate ono si abayita waliwo babbulooka abasomba abayimbi bano era nga mu babbulooka abasomba abayimbi bano bwina amaze okubeera ng'omulala akakasibwa era ng'azuuka nti mulimu ne bajjeno jeno amanyiddwa nga Muhoozi David atali Jeno Muhoozi Kainerugaba Vaku Jeno Muhoozi Kainerugaba waliwo Jeno Muhoozi David omulala ono ng'aliko n'akulira amagye era bwe yaggyibwako ne kuddako Jeno Muhoozi Kainerugaba kaakati Jeno oyo amanyiddwa nga David Muhoozi ampuliriza y'omu ku bantu abamenyeddwayo okubeera nga basekeeterera Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo n'okubeera nga basendasenda abayimbi okubawa ssente n'okubatwala mu State House buli lunaku olukya era abasajja bagamba nti ono y'omu kubaviirireyo ddala okubeera nga batta kaliya z'abasajja abayimbi n'okubeera nga ekitone ky'Abannayuganda abayimbi kituulibwako ettaka oba kimamirirwako ensaano y'ettaka okubeera ng'ono abeera ababuzaabuza ne ssente n'okwatwala mu State House kaakati abantu ne babakyawa abantu abalina amaanyi nga bayimba bangi baagwadda mwabalaba bakusaasira baagwadda bamayinja baagwadda babebekulu baagwadda bagulavite bagudde balutalo bonna baagwadda kyokka nga bwino amaze okubeera ng'avaayo ng'azuuka era omusajja aleese bwino naga nti Jeno Muhoozi gwottidde ddala endongo ey'Abannayuganda ne message abayimbi gye bayimbanga nga baba Bannayuganda era nga abantu babeera basiimu nga basanyufu okuwulira ku bayimbi baabwe era abayimbi abayimbanga ebyamakulu bangi babivaako dda kaakati n'entabwe era kajjampuni okubeera waava okubeera ng'agwa mu bbwa abasajja bano baatuula ne batuuza meeting enkambwe ne bagamba nti kiki Bannayuganda kituyinza okubeera nga tubayitamu okubeera nga tubasiriwaza okubeera nga tubawuddiisa n'okubeera nga munnange tubajja ku mulamwa ku bigenda mu maaso naddala mu nsi yaabwe kaakati no bwino wuuno afulumye nga Jeno Muhoozi David atali Jeno Muhoozi Kainerugaba ono nga bw'omulaba mu kifaananyi y'omu ku bakwata abayimbi
enkya n'eggulu wabula mu nkukutu ne babatwale wa General Sale mu nkukutu ne babatwale wa General Museveni mu nkukutu ne babawa ssente mu nkukutu ne babalimbalimba ne babakyusa okubajja ku mulamwa kati njagala nkuteremu ebigambo bino obiwulire kubanga nagamba ku EKTV ebigambo bibeera bingi naye nga si byaffe tubijja mu kamwa k'oyo ababyogedde ne tubikuteera wano naawe n'obeerabirako n'okakasa nti be tukuwa sibutwa wabula bye bantu bennyini nye basekinoomu bannayuganda bwe nkujja mu katambi kano ate nyina akatambi akalala kenjagala olabe akazito ddala era ke kajja okusembayo wabula nga sinaba kubeera nga tukatuukako akatambi ako ngenda kusooka nkutwale wa jjajja mu Luutansozi omulongo waswa onaamala ebibamba era munnange nakuwedda ennamba eyo bw'obanga togyettanira kubeera ng'omusajja ono omunoonyako ng'olina ebikusumbu ebikutawanya ebya buli kala ampuliriza olyenenyanga wekka nze omusango nagwejjako dda nze AK Master mbadde okulwa EKTV management yonna okubeera nga nkutuusaako mukwano gwange ensonga nga bwe zitambula Ssaabasajja Kabaka awangaale kankulekeremu akatambi kano bwe nkakugjamu nkutwale wa Ssaalongo Muzeeyi Waswa omuluutansozi ate bwe nkujjayo nkutwale mu katambi akasembayo tukwatagana olunaku lwenkya bye bye. Jeno Muhoozi David omanyi bali ba mirundi ebiri naye yali CDF bino tujja byogera oluvannyuma singa embeera inaabeetabuse tujja genda tubyogerako va mu industry yaffe kuba okoze kinene nnyo gwe ne bakamaabo okutwawula mugamba tujje politics mu music naye nga ate politics ava mwammwe sisuubira nti abayimbi ababadde bagenze mu sseeta wesinga 21 babadde bagenze kukyala badde bagenze babuuzaako basenga abamwe bali batya abaana bali batya bagenze ku lwaki lwa byabufuzi feno jja n'ogamba tututte mu music ebyobufuzi naye nga mwe mubisigamu abayimbi bonna bwe abayodde neera nabyo nyini mubateekamu njawukana bano bali eno bano baliwa bali eno ebyokukola Jeno Muhoozi olina bingi era ebyokuddamu eri bannayuganda bingi byolina kino ekya industry sooka okireke olw'ensonga nti okyalina byovunaanyizibwako mu myaka gy'obeeredde CDF abantu abaafa bonna bavunaanyizibwa kwani kugwe kati olwaleero ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda omulongo waswanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zzebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Twasoma ffenna no bayiza we 210 nga aliko Ludi Kampala nze ndi ku Lubiri SS era nga jjanye waffe Lubiri abere nga ayiga ku rap abere nga ayiga ku rap ayi Mukama Katonda nako ogulu kyabaddewo ayi Mukama Katonda tuteeke essaala zaffe tuziteekewo omusajja oyo bambi Gerison Wabbuyo omusajja wattu bambi ekintu ne kigwa bwe kityo mu weekend yennyini nabeera nga agamba nze Wabbuyo wammwe gwe mwagala ennyo famire egisobola bonna yebegatta abantu nga bana ayi Mukama Katonda wabalaze amaanyi gabayita amaanyi ag'abantu ayi Mukama Katonda sawa zaadde ziweranga 3 nga MC omwali wanaalyawo abantu kyabala abuza abantu baliwa we are the people twakulidde ng'obuuza nga tolaba abantu ayi Mukama Katonda naye Mukama Katonda oswaza abantu omusajja n'agamba mu famire namba agisobola yes yagisobodde ate n'atasobola n'akomawo n'agamba nze era mbasobola nebeegata Mukama Katonda neyekwasa balamu bala musajja tubalugahara yava mu bivuludda minisita Bulamba naye oli n'agamba nze oyo musajja yansaziza ekivulayi Mukama Katonda webadde ddala Mukama Katonda kubeera ng'oswaza abalabi ba Bobi Wine Kyagulanyi n'obaswaza Mukama Katonda oswazizza nnyo bambi Gerison Wabbuyo musajja wattu beera bambi n'obukkakkamu beera muwulize obere muwulize olunaku olulala osanga kubanga Alex Mukulu bali namutamba yagamba be bakkakkanyiza
baligumirizibwa bajja gulumizibwa Mikiwaini Mikiwaini yabadde mukakamu Mukama Katonda amugulumiza Mukama Katonda eyagulumiza Wabuyu ne bamukakkanyiza Mukama Katonda Lugogo nefuuka akagogo Lugogo yafuusa akagogo Salongo Sirajo nawe yabadde n'agamba bannange ekikwa kinvuddeko kigenze wa Wabuyu era essaawa zino Wabuyu ye kabaka wa cricket ovo abantu bayitirivu abalabiddwa emitwalo ene gyalabiddwa abamu n'abagabako ewalala aye Mukama Katonda nawe bali kubeera nga Wabuyu ekivulu yakikubye nga byakyogedde ate munnange njogere ki ono wendi Mukama wange ayinza okujja ku kamera aye Mukama Katonda yajogera mazima nti abantu babadde emitwalo ena mu mbeera eyo abeere nga agunyigire ddala agume musajja waffe era bwetyo mu mbeera eno nsindika essaala eno egenda Pastor Shalom okwatiraawo osabira abantu ab'enjawulo abeesibaza mu wiiki eno Shalom beera ng'okowoolera ddala Shalom yitira ddala omwoyo omutukuvu ugende ku bantu mu wiiki eno abekozekoze ebintu Shalom bambi abantu bawa amawulire amatuufu bawe essaala entuufu Shalom kolerera abantu Shalom kolera abantu yogere ekyabaddeyo temujja tuzizika tujja kwogera kituufu lwaki mutuzizika nga tugenda okusaba temujja tuzizika walabye abantu bangi kituufu saba kwajanga totwale genda maaso esaala nze njikomekereza mukusaba temulya sente mufuuka kirala